TVC Mobile MC Prince Ivo mugamba mutya kansubye no bitambulira ddala bulungi nnyo ndino omukyalo wakabi Jowie Landa ogamba otya ndi mukazi njagala mpiso sibijanjalo neyagala ne wallahi wagikuba eyo nange wallahi abali beyogeza toliza kukokoma njamu kati muli eyo mufa n'okuba waya ate naye yatawuse bulala. What makes me happy olulimba waya nze naluwandiika kati olese Rolex ekibuuzo obuntu aliyo kyebuuza lwaki oba oyimba ennyimba eziwemula nnyimba ki eziwemula ndagala mpiso sibijanjalo statement etegeeza ati gwe obugiwulire olowooza etegeeza ki saka ombuulire bagenda commenting ndowooza olaba mweka nyini mweteekamu ti ekintu kiwemula empiso is a needle ebijanjalo beans kati awo nekikwatagana kitya bikwatagana kubanga senga ogambye njagala mpeke njagala mpiso si mpeke awo omuntu agamba ye like ayagala nnyo mpiso empeke tazaagala bizimira naye ebijanjalo anti kati tuyimba nnyo ebigambo nga tubikwese bwe tuti njagala mpiso si bijanjalo kitegeeza njagala abasajja si bakazi waya omaze omugamba tuyagala mpiso oyagala abasajja si bakazi n'omugamba waya nagamba waya emutemala kitegeeza tuba twetaaga waya z'engoye nga nnyingi ekizibu temukkiriza kati g'owulira waya owuliramu ti anti obukozi bwemanya nti noyagala musajja si mukazi awo nemanya ate waya emutemala awo omanya wekijjira awo so naye mwayonooneka kituufu mwe boonoonefunze kati Rolex kirungo ki ekyenjawulo hook ki eri mu Rolex okugamba nti nno bw'obeera Rolex oli w'amajaana abasajja mwe mutera okukozesa ebyo ebigambo kati nagamba singa nali Rolex ze nandibadde y'amajaana kyapati emu nnyanya mbisi kati oba nagamba abakazi we ziba Rolex nze ndi y'amajaana eyebanga ngombo nti osobola ofuna omukazi ng'amanyi njagala nno akakazi nga kalinga Rolex majja abiri kyapati emu kyanjawulo kisooka otumenyeremu ekyenjawulo ekiri wakati wa Rolex y'amajja abiri n'ey'amajaana ku bakazi Rolex y'amajaana ebeera full package kitegeera ti 2 eggs ebeera nga wondaba figa 1 buli kimu kyekyo wadde nyashi tekuli naye nga figa yeeyo kati waliwo abalina magi 8 abakazi abalina big bombo musajja wange edi abaagala obuuze kati gweyagala mukazi nga Rolex y'amagi nga ameka oba toyagala bakazi ono yatya katuli ku interview ne byetwogera oba biki byebyo si byobuuza obulamu bugamba ki bulungi oza obubo Rolex ani yalukoze era ekifaananyi ani yakikutte audio ani skills on the beat yagikoze newandiikibwa Roger Kent, Jim Nola, Sony Beats, and then video yagikoze waminta Mastermind Larry video yakabi you go and check it out ye video eriko kati teri agina mu Uganda YouTube ku Jowie Landa YouTube Jowie Landa JOWYLANDA lwaki abayimbi abasinga bakyusa management ne YouTube zaabwe zikyuka gwe sofa eyi eri mmanya go buli kaseera anti sinzira management oyawukanye naye otya nze njawukanye ne management si zange naye bonna ba former manager bange mikwano gyange from Palazzo Francis waliwo Ismo Washua Events bonna mikwano gyange kati bw'ova management nga naawe ovuddeyo weekalakasa of course they have a right cause muba mulina contract yes naye kati nze sina buzibu nabwo era YouTube yange njirina eri fine abantu beebuuza Jowie Landa bw'avamu enaddamu eno kyekikujjayo ate bavubuka abato b'okolagana nabo kyekikujja ewono n'owooli n'ewooli gwekyali ne ex wo meaning we move on in life waliwo ebintu ebituukawo mu bulamu no moving on ng'omuntu nekisinziira ovuddeyo oti ajja ova toyombye tosobola okuddayo anytime so management zewakabeera najjo ng'oggyeko eri current eya muganda wange Roger ne ya Palazzo lwaki baziconnectinga nnyo ne Love man simanyi lwaki abantu bambuuza nnyo ekyo ekibuuzo but maybe abantu abo be nakola nabo balayika bulungi bakabi
Look at Palazzo. Y'omu ku bayimbi wano mu Uganda abalayika obulungi, body structure yeeyo, muyimbi wa gabi ayimba bulungi. Ate kati ate oyo omulaba ye muyimbi eyantandika yeyanoonya Jowie Landa n'amufunira hiti esooka era yawanika n'oluyimba lwange lwasooka. Maybe that is why bamwogerako nnyo nga obimanyi. Akujjawo akusanga oyimbira mu kyaki kuba buli muyimbi yenna ava yagamba nali mu kyaki. Nze sali mu kyaki, nali ndi ku ssomero naye nga nnyimba kava z'abayimbi. So we yalaba kava n'anoonya ne tukola. Nanjigiriza endongo nankubisa hiti, but ebintu tebyatambula bulungi nnyo, so I had to move on. And then DJ Roger naye ebiseera ebyo yaliwo nga kyali wange nga nzikiririzaamu. So yangamba, man, you're a talent. Saga talent you're getting wasted. So that is why we are working together. Yeah. Twamanyako nti nno mu biseera ng'okyalina epalaso n'otugamba ogenda kuddayo okusoma. Tetumanyi oba okusoma ne kati lockdown yakulinnyamu. Yeah, nalina okuddayo okusoma, but lockdown weyajja ebintu ne byonooneka man, emyaka awo ne gyonooneka musical naye walaba nasooka n'ensirika namu. I had depression. So ndowooza sinafuna bulungi sente ziddayo ku university. Zigenda ku university. Right now, let me first focus on music. So ntuuke wali wenjagala. Jjukira eri ku university you can study at any age. Ne woba okuza otya. It's all right. Naye right now sisobola gatta bitabo ate nandongo. Endongo erina stress. Stress si sente kuba omuntu yandivuddeyo n'agamba Jowie Landa nze nina sente. Campus gy'oyagala n'akuteekamu. Yeah, ekyo kisoboka but olina focusinga ku Ugandan music otafocusinga bagambo yo yagudde. Obimanyi naawe. So it is a lot of hard work. Buli kaseera olina obba ku interview, olina obba ku show, olina obba eno kati onoosoma ddi. Oba ogenda funa retake. So meaning I have to focus on one thing, that is music first and then ebirala njabiraba. Yeah. Ng'oggyeko project eno eya Rolex. Projects endala so far ze wakakola ne management empya. Gwe tulina project nyingi era you people you should be ready because Jowie Landa alina omuliro. Mugenda atuuka mugabe bannange omwana yatujjira because tulina music owakabi, tulina collaborations ez'amaanyi. Yeah. Okay. Collaborations mbadde kikyengenda okugendako because tetukulabye nnyo ng'okola collabs ng'oggyeko gye wakola ne Grenade. Tetunaba kulabakaawo ng'oyiwawo endala. Zijja nina collaboration ne Daddy Andre ne ya Grenade endala zijja because twakatandika okukola ne Roger from last year ne tweta collabo nyingi gye ziri. Daddy Andre mutima ne gwegiramu wakoze naye. Of course Daddy Andre is a very good producer. Tulina projects ezijja nyingi. Producer mulungi mwe mumanyi ebyo ebyammwe nze sibimanyi. Anti omwana era bwe baagira bagamba ku replacement eziyinza okubeera ennungi nti Jowie Landa akubye good replacement of Nina Rose. Nze nkyali mwana muto sobola dating ate n'abayimbi. I need to focus. So I cannot date an artist. Abayimbi ekyo naye toli mwana muto. Ndi muto kikigo wanzaala olowooza n'emyaka emeka. Osusize 18 ate 18 gavumenti egikkiriza okukola buli kimu. Bamuto kati gwe tola nti no Daddy Andrew aba mukulu ku nze. Oba naye mu bracket yemu naddala mukazi n'omusajja. Nedda. Njagala nange musaayi muto. If you are to date in the music industry, ani gwolaba n'ogamba at least bwe mbanga kimpabyeko ne dating mu music industry ono. Tannajja bonna ndaba tekiggwa bulungi. Tannajja. Simulaba. Editandika okuyimba. Walayi tannajja era walijja nja kugamba nti yoyo. So obudde buno oli focus ku music eby'abaana abatega ekibato because abawala abato abalungi nga mwate nga muli bato mubonyebonye nnyo n'endongo lwa nsonga y'abibato tebikukosezza. That's what you think. Abawala ababonyebonye because of kibato beba abawala abali desperate abatalina management abatalina mu kusente. Kati nze sinnabonaabonako mu ndongo mpoze eyo time ya COVID ate COVID era abayimbi twali tetukola buli omu yali down. Naye abawala abasinza ofuna ezo problem mbungeze mu studio producer n'antawaanya oba toyina ssente muganda wange so bakubuuza what do you offer. Okitegeera bw'oba toyina ssente producer gamba kiki ekigenda mu maaso. It happens ne weba business endala ne wetaba music ne kati oba omuyimbi nze every time I go to studio management engamba tulina studio session ne producer gundi gendayo obudde bwe buti ngenda ku business and the studio session is paid for. How can the producer even start? Really?
tekisoboka naye abaana abambi gye bali eyo abatandika oyimba tebalina management bali desperate abeera n'agamba ati Jowie Landa ye yakoze ne gundi naye kangendeyo of course nga omanyi nature wala kasoba nga kalayika bulungi ate nga kagala ennyimba so bintu byansi. So what advice could you give them? Bambi oba ng'oli muwala muto don't do anything like nga tekitegeerekeka because you want to do music ojja kwejjusa jalwalirayo ebirwadde bingi baana bangi balwadde because bagala kola ndongo kyali mwana muto just be focused yiyayo akasente okole ki oluyimba manager ajja kujja. Okay. Lwaki entalo zisusse nnyo mu bayimbi abajja n'abaluddewo? Recent twalaba olutalo lw'abaana lwa Alien ne Palaso, twalabako ku lutalo lw'ebigambo wakati wa Katale Yandikando n'ono omuwala Heleni Lukoma. Kiki babeera banoonya kubuukirako because gwe tetukulaba nkongo olina gwe weeripyeko. Kiki endongo eba teriiwo. No, buli omu alina engeri gy'adiringamu ne situations okitegeera oli asobola okujja nanjogerako ebitategerekeka bakisinzira nze sobola ogamba ngenda muddamu oba simuddamu so kubanga most times abantu abamu tuddamu abantu because naffe twagala relevance tigundi bajja ne banga Jowie Landa nogundi yakwogeddeko kino nange nenvayo mu kamera ne ngamba gwe todangamu okummanyira but it is not right naye ndowooza buli omu alina engeri gyakyandolingamu. But I don't think me I'm that kind of artist ayagala ebintu by'entalo. Waliwo artist yali akwogeddeko n'olyango yagala muddamu naye n'osirika. Yeah, bibaawo ngawo bingi ate abantu batambuza ebigambo oli asobola okujja n'akulemerako nagana ekikole naawe kikolera nenga really ani yali agambye ekigambo ne bagamba nga kikulumye naye n'otamuddamu era kyali ki? Okwana eno si truth gossip sirina kyengenda kuga ati oyagala era mbyogereko n'oli aveeyo abyogereko no I cannot do that. Nze ndi muntu wa mirembe mpozi ng'oli waliwo omuntu wa kuprovokinga era oliraba nga nvuddeyo kitegeeza oli annyiiziza kukola ki ng'oli hambo bingi gomanye ebivumo bye batuvuma ku social media maye ebivumo bye banvuma but sometimes bikumaking us stronger kubanga ata ekyali kikunyiziza ku social media n'obikula ne profile y'omuntu oyo olabe eddala yakikuvumye bw'afaanana. No, kati tekikyannuma banvumanga nnyo nti siina kabina kati nga kinnuma nnyo ebiseera ebyo nga nakatandika oyimba ngamba naye maani kati nze olwokuba siina kabina siri muntu okitegeera kati nga kinnuma nnyo nga mbeerawo nenkaaba n'opostinga ekifaananyi nga kirungi oli agamba wadde opostinze face naye tumanyi face y'omuntu atalina kabina noga naye wannange balinaatuuka ne ngamba okay siina kabina kasitandista it is okay. Tewafunako kirowoozo kyagenda saagala gula bubina I want to be natural. Bayimbi bangi abatalina bubina naawe bamanyi. I will work out kajja kujja. Ngaani gwolaba nga fakinga naye akabina tekuli. Ndeka. Je bali eyo abatalina bubina omwana yamenya listi y'abantu abatalina dansolo naye gwe otidde omenya abatalina oyo mwana ate yali bulala ye muntu alayika musabuzi osaganya okwogera ku bayimbi balala because nabo balina haso zaabwe kitegeera saakudde erigamba gundi talina kabina ayinza onyiiga kubanga ye ayinza olowooza akayina kitegeera. Wali otusekawo n'owulya nga oyagala va mu ndongo ebbanga ettono ly'ojja wakagimalamu? Yeah, I'm COVID. I had a lot of depression in COVID. I had lost my management. Nga ndaba siina kiddako. Then that is how Roger came in. Nanyamba, yeah. Okay, omwana ali eyo nga hasala abona okufuna ekikumi bali mu inbox zaffe baagala ba management tebaziraba. Management wafuna chance kyo gifuna era ejjeetya because of good music oba just oyina kusaba nnyo? I think it's just a blessing okufuna management enungi because bantu bangi baleeyo beefuula ba manager naye nga tebagala managinga baagala kola birala obadde ng'obiwulira damaginga. Naye nze I think I just got lucky working with DJ Roger nti he's a DJ alaba abayimbi bangi okitegeera but why do you think he chose Jowie Landa? Kitegeeza alina ekintu kyandabamu abadde mukwano gwange for some time since I started singing. Then amunyumizaako story yange nagamba mwana oli mwimbi wa kabi kitegeera toyina kintu kivaamu
so omuntu osoofuna management gyeziriwo buli muyimbi kolayo akayimba teekayo postinga ku Facebook ugambe my name is Gunda I need a manager gezesa kumikisa kyo. Okay. Okay. Twogere ku kintu ekyatandiseewo okubalukawo mu ndongo omuyimbi okwawula element ye ya artist n'ey'obuntu because Jowie bw'obeera wano ewaka obeera Jowie wa bulijjo naye kasita ogenda ku stage oba ofuuseemu kirala lwaki abawagizi bajja bakwatako ate mubaddiza muliro? Ekyo kintu ky'abawagizi nabo abawagizi balowooza kale batuufu kye bakola abeera ayayaana kukwata ku star abamu bamanyi temuli n'abantu temuzaalibwa na kuzaalibwa kati oli n'ayayaana okukukwata kawulira ddala oba yeye yaddeyo n'ogaba nennamukutteko ne balagala avu eyo ate mmwe ne mubakuba kwa kisinzira okuttewa kale ojja n'okwata ku ngato it is fine naye togenda kujjamba olw'okuba olowooza mbu siri muntu onkwatirire wantu ewakyamu it is not right lwakuba abayimbi abamu balina engeri kale gye bakyataakingamu ne bakitegeera naye buli omu aba ne personality eyiye Winnie yamukubye bukubi kazindaalo nina kwe nali awo nga abakwata essimu omulikodinga azibajjako n'azikanyuga. That is her personality ye bwatyo bwali kati nange tomanyi ng'egye nsobola reacting if someone comes out n'akola ekintu bwekityo kuba si kirungi bane abawagizi ffe tuli bayimbi mutwagala ate bazadde baffe baatuwa emibiri emirungi I know you would love to touch but temulina kisussa oba oyagala kukwatako jangu kale okwate ku ngatto kwata ku mukono naye lwaki oba oyagala okwate wata okitegeera ekyo nange sekitege era alikikola simanyi bambi temukikola kubanga oyinza kukola kiggwe. I think me personally sisobola lwana naye mba sisobola kuddamu kuyimba like dakiika eyo I just leave the stage. Winnie gye yakoze ekyokuba omuntu akazindaalo kirungi si kirungi? Simanyi nagambye that is her personality saagala kyogerako nnyo okitegeera eyo reaction ye bwatyo bwali era yabagambye ye tayagala kumanyirwa that is her okitegeera. Omuwagizi yandikomye ku laavu gy'aba akulinako nga artist yandikomye ku level ki? Toyina kusukkawo oyina koma however much kubanga togenda kunsuubira kujja ku stage nga ndi mu Gomez never bampisa oyimba mu kirabu ate nzije nga nyambadde party dress we nyambala party dress era mugenda yomba kale yazoyimba ate yambadde party dress kate we nyambala bye mwagala ate ne mukikozesa bubi ati bagamba nammwe mubakookonya nnyo ate nabo bantu ate n'ozembera ddala wali we bali kati kankubire worldwide n'otunulira ba Rihanna baani bonna bambala we batyo ba Beyonce video zaibwe bonna bambala obwo bu swimming costume bwaki but you have never seen a fan eyebweru nga zze n'akwata ku bitundu bya Beyonce bitali bituufu kitegeera just wano bana Uganda I think they just need to be educated beekwasa nti abayimbi twambala bubi but nabo bye baagala but you should give the artists respect instead of telling us you should respect yourself that is how we are supposed to dress okitegeera tugenda kwambala Gomez banaye nga ndi mu bbaala that's not possible. Etegeeza obuzibu buli ku bawagizi tebuli ku ba artist. Yeah ffe tulina okwambala oba badde tuyagala laba Jowie Landa nti ayambala no stage eba nnene bw'oyambala n'ogenda mu bawagizi what do you expect? Abawagizi balina actually n'abategekeezo gundi sho balina okuteekawo limit nti omuwagizi alina koma wano eno tolina ssuka wano. I think ne stage zaffe zirina obuzibu kubanga omuwagizi bw'abanga toli kumpi n'omuyimbi ogenda mukwatako oti. Abantu basabudde Winnie bamuvumye nnyo ku social media. Winnie is a talent buli omu bamuvuma kaabe Winnie kaabaani olaba n'omukulu waffe gwe sijja kugana naye bamuvuma mukwana ebivumo ekivumo tekisobola kussa wansi muntu kitegeera as long as you know kyokoze kituufu oba si kituufu. I'm not trying to defend Winnie but that's her personality but n'abawagizi bambi mwetereeze that's not good. Nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri bafanzi bo ng'oggyeko Rolex yo tugenda girya mukama yamanyi? Abagizi bange mbagala nnyo bampise Jowie Landa. Thank you for loving and supporting me. Ngenda bawe endongo kumu this year nga omwaka gunatera okugwako. Naye tulina endongo. Tobanga ogenda kuzitanga ali ni skin buli ne kati alabika atadde. Oyo yali bulala.
naye nga naffe tugera batubawo endongo ey'amaanyi ate real music not bubblegum. Abantu bayayaana okugenda okuba yaŋŋambye abantu bamukubira ne batamanyi ne bulijjo bawa respect bamukubira twagala collabo akasimu tonnakayisaamu. Alien but the since asalawo mimbi gwenjala okukola naye it's my management ate nina already collaborations nyingi but I would love to work with him naye lwakuba kati alina collabo nyingi omuyimbi ate oluyimba buli lunaku meaning okola naye no do pushinga gwalwerwanirako kubanga olaba alowooza atadde ne zitakola. So far ekyasinza okukola I think eya Dax Katero omusajja ate agiyiribye nnyo ye Dax Katero. Kati olina obbanga naawe opika ekintu kino otherwise bawa collabo bezeerwanirireko. Aye bangamba nti aba bayimbi badda bokka ffe tuli bayimbi badda nnyo bali eri era nawe ate manyi ogenda kikubawo nti baagwa. Sigambye bagamba nti wabayimbi baagwa. No abayimbi abaasookawo bali eri ba legendary bali mu kwagala okukola nabo gw'olinayo collabo gyeraba gy'alina n'abayimbi b'ennaku zino mpozi nga zijja batteri. Okay, your last remarks. I love you so much. Genda ku YouTube yange. Otekemu Rolex, Jowie Landa JOWY. Ka video kabi share it. Kwera challenge ku TikTok. I love you so much. Abakazi waziba Rolex, nze ndi amajana, kinekiwato kiri mu belingi. I love you.